Yes, Projan Media gwe mukutu gwokka gw'olina okwekumirako ofuna amawulire agaakagwawo ate nga geesigika. Wano wakati mu ggwanga ne wabweru wa ggwanga, Projan Media naggambye tetukola mulimu gwa kuweereza news okoba ku YouTube. Tukwata emikolo, tukola videography, tukola conferencing, tukavalinga ebintu bingi nnyo ebikwatagana ne videography paka ku photography. Naggamba waaka waffe tugenda kuba tumuteekako awo maaso awo osobole okuba nga naawe omulabako. Abakomentinga, abagoberera story yaffe, abasobodde okuyamba omuwala gwe bayita Robina Senfuka alina ekizibu so twagitaddeyo awo osobola ogenda n'oginoonyako. Abadde yeebaka ne taatawo okumala emyaka 14 okuva ng'alina emyaka 14 saawa zino alina emyaka 24 yatuukiridde ng'anoonya buyambi. Abasobodde okuba nga mumuwa ku magezi awo comments nzize nziraba Bannakandi Farida, Bazawedde, ba Olivia Zawedde, ba Winfred, mwena mwebale, Winnie mwebale, ba Sharon Bya mwebale nnyo okubanga mu magezi, ba Hajjati, Halima mwebale nnyo okubanga mumwadde ku magezi era abadde ng'asoma comments zammwe ne stories zammwe mbadde muzigoba. Ne mu WhatsApp group asobodde okufuna ku audio ezimu zewedda ze musobodde okukola okuweereza voice notes zewedda ze muweereza asobodde ozifunako amagezi gammwe agambye agenda kubanga aweeyinga labe nga bw'asobola okukikwasaganya naye ng'ali mu mbeera mbi. Eyo story tugitaddeyo gwe atanagiraba genda awo onoonye video ya omuwala abadde amaze okuva ng'alina emyaka 14 abadde yeebaka ne kitaawe nga ssaawa zino kimususseeko. Bano abantu sobola lekerawo nga sibatumidde kakinina nkusabira ebizibu ssaawa zino by'olimu osobole okuba nga obiyitamu bulungi. Nategeddeko olina ebizibu by'oli oyitamu ssaawa zino eyo gy'obeera naye nkusabira obiyitemu bulungi. Karo nkwagala nnyo. Bangi nnyo team Oman, team Saudi Arabia, team Jordan batuweyunzeeko mwebale nnyo team Jordan tubaagala nnyo team Jordan, team USA, team Makerere wano mu Kampala, team Kasokoso sides ekireka mwebale nnyo okwekumya ku Projan Media TV. Nze naggamba fe tukuleetera amawulire agaakagwawo nga ssaawa zino mu news desk yaffe ekyakagwawo mwana mulenzi Eddy Kenzo. Mabega kawo twakuwa ku story Eddy Kenzo nga alaga emmotoka gye yaguze empya V8 modo ya 2018 no Land Cruiser V8 ngeri enemmotoka bw'ogiweeyinga sente zaayo eri wakati w'obukadde 5 ku 6. Kiba kitegeeza nti Eddy Kenzo sente zaazikoleze azifunye mu music ate tetuyinza kukola kigaana ekyo. Eddy Kenzo y'omu ku bayimbi ab'amaanyi muno mu Uganda no doubt. Y'omuyimbi yekka mu Uganda alina BET oba okutwalizamu ne East Africa yekka yalina BET. Awangudde awards nyingi okuva mu international music. Agenze mu Nigeria awanguddeyo award, mu US ajeyo za award nyingi za US tezimala ng'era yenanyini big talent. Ngero no Eddy Kenzo bintu bingi mabega kawo bintu bingi ebimutuuseeko. Bakyawagana ne Rema Namakula obula tetumanyi yakyawamu ne baayawukana era ssaawa zino buli omu atambuza bulamu bwe. Rema Namakula ali ne Dr. Hamza Sebunya badde bakagira graduation yawo nayo twagikuwadde nga bwe byatambudde mu graduation. Ne Kenzo naye yali atambuza obulamu bwe ng'era bw'obimanyi nti bw'oyawukana n'omukazi life still has to go on. Era nga Kenzo ye yakitulaga nti after all what happened ye ng'omusajja life had to go on era nga atambuza obulamu bwe bulungi. Yagenda n'apostinga emmotoka V8 yagipostinga n'ateekako ka caption nti nina okwesanyusaamu nange otegera kati nga kyagezako kulaga nti alina okulya ku ssente ze yeeteekamu ssente ze alina okwesanyusa era yeeteekamu ssente ze era essente ze muzibadde muziraba ne wabula ebyama byavuddeyo byazuuse ebikwatagana ku eno emmotoka. Abanayuganda oluvannyuma lw'Abannayuganda okuzuula bino ebyama bamutabukidde ku social media ye kuba eno post yagiteeka ku social media n'ebyama byavuddeyo nti eno emmotoka yagifuna okuva mu State House. Bwe njogera State House si ye muyimbi asoose okufunayo ekintu okuva mu State House. Ba Bebe Kulu bafunyeyo amamotoka okuva mu State House. Ba Catherine Kusaasira bafunye emmotoka okuva State House. Ba Big Eye baba mamotoka okuva ku State House. Buchamani bamuwe emmotoka. Catherine Kusaasira bonna bazze bafuna amamotoka. So Eddy Kenzo abawagizi ebyama ebyavuddeyo yavaayo n'alangira nga bwe yagula emmotoka bwe yagikyusa wano bwe yagyegulira wabula ebyama ebyavuddeyo banene abamuwe n'emmotoka nti emmotoka yava mu State House. Era ekitali kibi kuba buli omu guba mukisa gwe. Si kibi omuntu okuba nga afunye emmotoka okuva mu State House. Wabula enfuna ye y'emmotoka ereese okubagana empawa wakati w'abawagizi be.
kye yakoze kituufu oba kifu. Gwagoberera Projan Media, genda awo mu comment box osobola okuba nga otugamba kye yakoze kituufu oba kifu. Kuba abawagizi bavuddeyo ne bayogera ebintu bingi nga bw'olaba ekifaananyi ekyo ekitambula screenshot gye twafunye kuva ku page ya Eddy Kenzo. Omuwagizi omu gwe bayita Josh UA oyo yavuddeyo n'agamba, is this why you left Bobi Wine because of a Toyota Land Cruiser from Museveni? Bye bigambo wano Projan Media tetukola lugambo wabula tukuwa kyennyini ekiri ku ground, kuba ebyo si bigambo byaffe. Ebyo bigambo by'abawagizi ba Eddy Kenzo bwe bya commenting okuva ku mmotoka gye yapostinga yiyo nga mugira bawe mmotoka ng'agimiddeko, mmotoka njeru mu kala era mmotoka y'amaanyi, mmotoka nsajja ezimu ku mmotoka eziriko. Ekitali kibi okufuna ebintu okuva mu State House kubanga sente zaamiwa musolo, wabula kyalumya abantu abamu kuba emabega kaawo yalinga eyakalangirira nti yava mu People Power, kati era nga saawa zino asayidinga ne gavumenti olumanyolo ogendako mu State House. Yagendako mu State House ne bamunaazako enfuufu. Kitali kibi, ku sayidi yange si kibi. Naye kati omuwagizi wa Eddy Kenzo ali oba omuwagizi wa People Power oba omuwagizi wa NRM ali eyo, kiyakola kiri kitya, kituufu oba yabalyamu olukwe? Kuba abamu bavudde ne bagamba yabalyamu olukwe. Waliwo wano omuwala gwe bayita Jewani Angumenaitwe yavuddeyo n'agamba wano screenshot nga bw'ogiraba osobola nawe okwesomerako, n'agamba how do you fail to pay bride price and you also fail to buy a car? Ekibuuzo kyabadde nti osobola atya okulemererwa okusasula oba okuwasa Rema n'amakula ate n'olemwa n'okugula emmotoka? Bimu ku bawagizi be bavuddeyo ne boogera nga bwe mubiraba si bigambo byaffe wabula bigambo by'abantu. Naye nze nga ku sayidi yange Kenzo simulinaako buzibu era asobola okufuna byonna by'ayagala kuba era byafuna bibye, nze tebinkwatako, wabula nkuwa amawulire agali wakati wano mu ggwanga kubanga abasinga nkimanyi temuli muno mu ggwanga, so ngezako ku updatinga. So ye ensonga eriwo ku Eddy Kenzo munnaffe, emmotoka yazuuliddwa nga teyagyegulira wabula yagifuna okuva mu State House. Abantu abasinga bagamba yabalyamu olukwe, yalyamu era ezo ssente zaamuwa musolo. Abasinga bagenze maaso ne bagamba nti gavumenti eremetwa okuzimba eddwaliro lya bukadde nga 2 ne basobola okuba nga bawa omuntu emmotoka ya bukadde 5 kuba twalaba bw'otugatagata emmotoka ezaakava mu State House, emmotoka ziweranga 4 ez'eno type, ate abantu kwe basinza okukakasiza ddala nti emmotoka yavudde mu State House, emmotoka colors type y'emmotoka ze zimu ate colors ezimu ze bawa kusaasira ba Jennifer full figure. So mwebale nnyo okwekumya ku Projan Media TV. Kye nabagambye sinalaba yenna oba batono abakakikola, batono nnyo abakakikola, weereza video ya mutabani wo muwalawo eyamaze P7 oba muganda wo, sobola okuba nga tusanyukiramu naye eno wiiki namba tugenda kuba tukola ekintu kyekyo. Mwebale nnyo okwekumya ku Projan Media TV, mwebalire nnyo ddala. Subscribinga, likinga, commentinga